Ndi omu ku abo abatakkaanya Kyagulanyi kukomawo Uganda nti adde e Magere atuule, kubanga ekyo byonna ebiyinza okukivaamu biyinza okubeera eby'obulabe ennyo, olw'ensonga nti sirinaawo ngeri yonna gye ndaba Muhoozi gy'ayinza kutuula butuuzi awo ng'alaba Kyagulanyi. Kakati poliisi newankubadde yeegaana tebalinaawo pulaani yonna ekwata Kyagulanyi ng'akomyewo e Uganda, era nga bino byonna byaddiridde oluvannyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu okakasa nga bw'ajja okukomawo e Uganda, era n'agamba nti destination eri Uganda, nti byonna byonna ebikolebwa bayagambye nti newankubadde alina stopovers naye destination Uganda. Kitegeeza nti akyalina w'alina okubeera ng'alegamako, era ekyo nze nakitegedde bulala oboolyawo, naye poliisi bo batugamba tebalinawo pulaani yonna ekwata Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, era tebalinaawo guidelines zonna ze balina oba okulambikibwa nti bwakomawo mukole bwe muti ne bwe muti ku madda ge. Ekyo basobola okukitugamba, era omuntu yenna bw'aba ng'alabira kumpi asobola okukikkiriza. Kakati NUP bwe batyo baategeezezza ku kudda kwa Bobi Wine, naye tebaalangiridde nti akomawo lunaku bwe luti. Naye okusinziira ku mawulire bannaffe batutegeeza bagezaako okisugarcoatinga nti ng'amaze okucompletinga first phase ye eya international engagements, Kyagulanyi eyava mu Uganda January nga 15 oba eyatandika okugenda mu dduka mu kwekweka batakava mu kalulu 2015 presidential election, bw'atyo nga wayise emyezi 2 n'ayita e Rwanda n'agenda mu US mbu agenda kukomawo e Uganda. Oluvannyuma lw'okudduka ng'atya okutiisibwa okusinziira ku byaliwo mu kutiisibwatiisibwa, era nga mu mbeera eyaliwo babadde nga batugamba tebamunoonya, naye byebaddewo road blocks ye waka we bataddeyo amagye n'ebirala, newankubadde nga nabadde mpulira Bigirwa ng'ayogera ng'akakasa agamba Kyagulanyi agenda kudda kubanga ne Magere bali mu kukolayo, bali mu kulongoosaayo, mbu bayiyeewo ne koolaasi n'ebirala. Yabadde ayogera mbu babiyiyeewo lwa Kyagulanyi. Sisuubira kuba nti Kyagulanyi nti bwe bayiwa koolaasi awo Magere kisobola okubeera nga kimukomyawo, mbu batereeze ennyumba ye, bye baayonoona bali mu bikola, bali mu kukola ki, ate ani abagaanye okubikola kuba be baabyonoona. Bali mu kusimba simanya muddo, paasikalamu, kwegamba ebintu by'okwagala okuyisaamu amaaso, era nga ye agamba nti Kyagulanyi singa aba akomyewo talina ngeri gy'ayinza kuba nga tateesezza na Museveni, alina okuba nga bateesezza naye mbwe ensonga mbwe ye kye yali amusuubiramu okukola kwe kubeera nti no yali tagenda kukkiriza okuleka okukomawo mu maanyi kyategeeza ag'ekiyeekera, nti naye bw'asalawo bw'akomewo ajje Magere atuule mbu kigenda kuba kikakasa nti ateesezza ne Museveni. Bw'atyo bw'ategeeza, kugamba enteesaganya zisobola okubaawo, naye nga kiba kitegeeza nti awo pulaani yaabwe eri ey'okuyita mu embassy ya America boogerezeganya ne Kyagulanyi, kitegeeza gye babeera beesigamyeko, so si direct talks ne Kyagulanyi nti Museveni yayogere ne Kyagulanyi. Naye era nze nga bwe nkutegeezezza mu ntandikwa nti sikkiriziganya na Kyagulanyi kukomawo kutuula butuuzi awo Magere, kubanga singa akikola bano abampimbe kye bagenda okukola, kubanga ekisooka bw'atuula e Magere nti tulinda akalulu mbu kati tuddemu tukube campaign nga twetegekera akalulu 231, tekisoboka. Era nze 231 lukuba nga kulonda sijja kulonda sijja kulonda kubanga tewaliwo demokrasiya, tewaliwo mbeera ya bwenkanya nti bagenda kulangirira akalulu. Bano bo babbi, era ako ke kakodyo ke bakozesa okubeera nga batukuumira awo bwe batyo.
kati omuntu yenna alina akkiriziganya n'ekyo nze sikikkiriziganya nakyo sijja kulimba saagala mbalimbe nti gw'ogenda kutuula wali bino ebyokuteesateesa nabo ebyo tebirina makulu kati Kyagulanyi bw'atyo abadde ng'era tutegeeza nti still afuna amasimu agamutiisatiisa ng'ali wabweru eyo naye alina okukomawo e Uganda mbu security agencies zimukole kyonna kye zaagala kubanga bo baasalawo okubeera nga bamukijjanya kubanga yagambye nti bw'amaliriza omulimu gwe international stage agenda kubeera akomawo mu ggwanga lye kati regime emukole kyonna kyeyagala mu full view kubanga talinawo musango gwe yazza kubeera nga yeesibawo kuba pulezidenti. Bwe kiba nti kukomawo alinde atuule alinde babeeko kye bamukola nti oba abantu kati Kyagulanyi namukutte wuuyo bamututte eggulu bamusibye kati ate abantu batandikire awo tenyinza obutaba omu ku abo by the way kubanga era nkimanyi already bwe buba buganza buli ne Uganda bwe kaba akalulu abantu baakamuwa kati ebyo nze nganze Uganda teraginyinza obutankolera naye jjukira nti okuva e Uganda mu mwezi gw'okusatu nga 16 twafuna amawulire okuva eggulu police station amawulire gaatambula online era nga kigambibwa okuba nti yalinayo emisango egy'okwogera ebyensimattu nga beesigamako section tuli mu mateeka kati eya 25 akawaayiro ak'omwenda Penal Code Act kati bino byaliikinga nga tulaba mu ggulu High Court waliwo omuwala yali ku intern Gloria Grace Laka ono yakwatibwa nno era ali ku limanda kigambibwa okuba nti ono yakuba ekifaananyi nga Kyagulanyi bagenda muggulako emisango era n'agisharinga online ono munankyukakyuka agenda obbiraba n'agamba n'abikuba ekifaananyi n'abisindika kakati police spokesperson Kituuma Lushoke yali ayogerako ne bannamawulire n'agamba nti Kyagulanyi teri amwetaaga kubeera ng'akwatibwa oba nti aggulweko emisango police tekirinamu interest mu kudda kwe oba okumukwata oba nti baafunyeewo okulambikibwa nti bw'akoma mu mukwate nedda kati Joel Ssenyonyi ye ng'agamba nti baafunye tebanafunawo official police summons eri president wa National Unity Platform newankubadde nga tukitegeddeko okusinziira ku mu nsonda ezeesigika bifaananyi ebyatambula ku social media wonna okuva mu Gulu district nti wali emisango egyekuusa ku kalulu akaakaggwa n'okulonda gye baagala okubeera nga bamuggulako sisitaafu oli Gloria fayiro yagikuba ekifaananyi n'agitusheyaringira oyo olida ali mu kkomera yali wa intaani agenze ali mu intaani yekirabika ndowooza abo tebagenda namuwa emisomo gye giraka gyakoma awo okusinziira nga mpazi nga Uganda ekyuse kakati bw'atyo Ssenyonyi gagamba nti bwe baba balina charges bamuyite bamusamoninge basirespondingeko Ssenyonyi bw'atyo byategeeza era n'agamba nti ku sayidi yaabwe nga nope ekyo babadde bakisaba naye nti ab'obuyinza nga bali tight lipped tebanyiga era tebalina kye babanyega yadde okuleka okubeera nti kati bitambulira mu ŋŋambo nti Bobi Wine agenda kuba akwatibwa bw'akomawo e Kampala okusinziira ku court documents empapula za kooti naffe ze yatusheyaringira nga ziraga nti Kyagulanyi mbu alina emisango 2 nga gyonna gyekwasa ku kalulu akaakaggwa ne campaign kakati
jjukira nti presidential elections zaggwa Kyagulanyi ne chief of defence forces bali tubalaba nga bawanyisiganya buli omu ateeka ku mukutu gwa X era nga Muhoozi yakakasanga bwajja okumukwata amulaawe era nga n'abakulembeze ba Nuupu abalala agamba nti beekobaana Kyagulanyi n'abakulembeze ba Nuupu abalala okubeera nga bategeka ebikola eby'effujjo n'okubeera nga bakuma mu muliro mu bantu okubeera nga bakyankalanya eggwanga era yateekayo ne tweet endala gye nakusomeraku wano lumu ne nkutegeeza nti ye agamba nti national security kye kikulu kwegamba nga baagala kwekweka awo mbu ekisooka mbu national security teri negotiable nti babaeko kye bateesa n'omuntu omulala yenna bw'oba balina kukola ekyo era alaga nti opposition ebiseera ebisinga obungi ebeera violent ate era ebeera threat ku national security kati bo kitegeeza y'ensonga kiba gitunuuliza emidumu buli kaseera naye nga bekutegeezeza nti okay ekyo kiboozibozi oba amawulire agaalaga nti Kyagulanyi agenda kudda Uganda ebyokudda Uganda mbu agende Magere alinde babeeko kye bamukola baba batyo eggulu emisango bagittukize bamutwale singa kiba bwe kityo n'akoma obukomi nga Besigye bwe yakomawo n'atandikira bwe yakoma nze nga Uganda at large mba ndaba nti era biba bituzza mu kalulu tikalo twetegeke tugenda mu kalulu ekintu nze ekyakalulu kisijja kulimba akalulu ka 2026 nyinza okuba ke nasembayo okwenyigiramu mu regimu eno sirigenda kuddamu kwenyigira mu kalulu nti Bobi Wine kati yeesimbawo ne Muhoozi nti oba n'owa Nuupu yenna yina abazze oba pulezidenti wa Nuupu baba balonze pulezidenti omulala sigenda kwebyetabamu kubanga byonna kati biri awo biba tebitegeerekeka bano abasajja ako ke kazannyo kaabwe mu baagala okubeera nga bakutwala batusika batuuza mu kazannyo kaabwe ako aka demokurasiya ow'obulimba okutulugunyako era bajja kusigala bakyatulugunya okukwata Kyagulanyi kyangu nnyo ne bamukwana ne bamutwala eggulu ne bamuvunaana be baagala bamukola nga Besigye bwe baamukola kuba bannayuganda era obamanyi bajja kuddaawo babuuza free Bobi Wine free Bobi Wine so Bobi Wine bw'asigala gy'ali kati alina okustayiringa up amadda ge ne galema kufaanagana nga ga Besigye y'engeri yokka gy'asobola okubeera nga asigala ng'akola amakulu ku sayidi eyange naye okukomawo okutulaala emagere kati bamukwate kati bakole bati kati nze byonna aba tebikyakola kuba ndaba biba bituuza mabega ate mu kazannyo k'abali ke bamanyi ennyo